twabuuzako buli omu gy'osinzidde okubeera nga togoberera Fahad Prejug batuse ne updates ku bice bisobodde okubeera nga tebihappeninga mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo n'ebweru w'eggwanga naddala gwe gy'otasobodde kubeera nga otuuka video tirako ekigalo liking nga sharingirako abala wansi comment section akabox kajja kubeera kaggule obanga olina kye wandagadde okubeera nga oyogerako okusinziira ku byogenda okubeera nga olaba mu katambi kano kakati amawulire kamere gatetandika n'ag'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ono ayongedde ddala okufuuka ow'amaanyi mu ggwanga ly'etu Uganda era nga oluvannyuma lwa NRM okubeera nga tebataddewo embeera yonna kyaddaaki abapondoose ne bakiriza nti ono omusajja ekyamazima kiri nti ayina amaanyi mangi era ngenda kubeera nga tekuterawo obutambi naawe osobola okubeera nga weerabirako kuba NRM abavuddeyo mu lwatu ne bagaa nti kakati ekyamazima kiri nti tukozeko kye tukoze naye omusajja ono amaanyi g'ayina amaanyi mayitirivu genda wasawo tuwendowoozayo okusinziira ku byogenda kubeera nga olaba mu video naba nkugjeyo saagala kumalira budde njagala kubeera nga nkuterawo n'obutambi obulala bungi nnyo subscribinga bw'obanga obaletera okubeera nga otwegattako akadde ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekakwalatinga buli wenda bandese video tulina Sheikh Ashif musomi wa dduwa enamba z'essimu ziyitawo wansi awo ku stickers munoonye kajja kubeera nga takulombera edduwa ng'akozesa maanyi ga dduwa na Quran side endala abannaffe aba Habib airport pickup bano bo gwawe agwakusaabaza kujja ku airport n'okutuusa yonna gye wetagadde okubeera nga otuuka ate mu budde kamba teriwo ensonga zino nkomaona mawulire amala mangi nyo tevaawo. I'm speaker for Ivy West Ghetto Youths. We don't want Kyagulanyi Nyarua. Our city is for Museveni. We Ghetto Youths, we stand for Museveni. We are tired of Kyagulanyi Youth. Bobi Wine wantanze na kuka bajana mukuba amayinja. A few moments later. Kyendabye olwaleero nzikiriza akasajja kalina obuwagizi mu bibuga kakubya Arua City neewuuma noonyeza wembawa we katakoze bulungi wambuze olwaleero nzikiriza akasajja kakoze bulungi mu Arua City abe NRM mu mujjesiro nze ndi munnamawulire wakoze obubi nja kukugamba nti wanaakoze bubi naye Bobi Wine akoze kye bayita massive rally mu Arua. Saagala kwongerako kigambo kirala ge mazima kasajja kalina obuwagizi bwa Arua. Mbadde sibulabangako ne luli teyali nabo bwe buti. Abe NRM mwina okuddayo ku drawing board munoonye lwaki ebibuga babaleebya akasajja we kakoze obubi nja kuba waawo nti wano talinawo buwagizi Arua City agiyuguumiza era NRM essaawa eno mwandibadde mu bufuufufu kuba olwaleero ku President Museveni byataddemu n'amaanyi gaataddewo ne byakoze tewandibaddewo opposition yafuna wadde abantu abataano enjiri tetuuka ku bantu n'ebyo President Museveni byateekawo okubayamba ngemazima Bobi Wine yonna gyatabadde n'abantu reason mbadde nzibawa nti ta communicatinga nabo n'ebyo bye byetaaga babimulaba mu President Museveni tetusobola kutwala bungi bw'abantu bano for granted omusajja balina kye bamulabamu ekyabalema okukola musikiringa abavubuka mubakwatireko bagende ku kyeyo bakole singa kati passport bazigabira bwerere government supporting abantu ogenda ebweru okunoonya emirimu nga buli abuliddwa omulimu wano bamuwa passport ku internal affair ya bwerere ntegerekese bulungi tujja kubyogerereka naye ng'olwaleero akasajja kakoze bulungi.
Soko olabe ekiri mu Arua essaawa zineeno Kyagulanyi gyali. Abantu ba Northern Uganda sebo bategeera Kyagulanyi. Eno Arua siwe wafiira Yasin Kawuma. Ne Kyagulanyi yali agenda okufiira. Kati ono MP wayo ali kuki? Wadri ali kuki essaawa zineeno walaba ekiri mu Arua essaawa zineeno. Mama. Bano abantu ba Arua nga bwe tumanyi bwe balina emitwe emyene singa bwe bali mu Central. Singa twakakyusa gavumenti emirundi ng'etaano. Kuba balina solida, tebatya, bali kimu. Naye nga baba ekiri mu Arua kyakutte dda ate nga si AI bya ddala. Kasiyano Wadri oba awulira atya essaawa zireeno walaba kineeno. Eno no si laale oba si venue we bagenda okuba laale baggulawo office. Naye baaba abantu b'engulu bategeera NUP ebitundu ebimu si byonna. Ebimu byakowa gavumenti, ebimu byategeera opposition. Banaye mwasibye mukyano basebo ne bannyabo. Waliwo omwami amuyita Uncle Ram akola bu video oba comedy. Obejjo, I think yesterday or 2 days back, yateekayo video ng'anyumya the injustices zamutuukako nga bana bali orphaned. Omwami omugagga e Kampala n'abateekinga in. Bwe yabateekinga in nga ye caretaker n'atandika okukabasanya Abaganda b'abawala. Era omwami oyo yatugambye nti amanyi abantu bangi nnyo abakabasanyiziddwa
oyo omwami mu bigambo bye yatugambye tasuubira nti ajja funa justice era alowooza bayinza n'okumutta naye ye tafaayo kasita akyejje ku mutima. I listened to his story. I felt really bad. Kubanga tuli mu nsi omuntu avaayo n'agamba nti bannayuganda ewaffe tuvaayo ne tugamba nti omwavu tasinga musango. Tuli mu state e Kampala nti ebintu ebiri abnormal byafuuka normal. Sexual harassment ewaffe kintu kyafuuka kisekererwa, abamu baakifuula na kivumo nti woovaayo ne weeyogerako nti nze nakabasanyizibwa kyekifuuka ekivumo aneno ku social media akaala amatendo. Uncle Ram wasn't looking for justice because he knows very well that he will never get the justice mu Uganda gye tuli. Yabadde azze okweyabya okubeera nti abantu abali abused banyigirizibwa ne basuffocatingibwa mu ggwanga lyaffe. Era tukimanyi nti wogenda ng'olina omusango ogulimu omuntu alina ssente sina kintu tosobola funa bwenkanya. Justice delayed is justice denied. Ye Uncle Ram yere yatandise nga tugamba yanoonya platform kyovola ya building anakoleyo comedy afuna obwogerero n'enzira neyo nendowooza ate abo abantu abatalina bwogerero e Kampala atalina platform oba atalina basobola muwuliriza bo babikola batya. It's very sad that ensi yaffe erimu ba policy makers erimu government etufugidde emyaka ana titewali baana baneno gye baddukira. We have a generation of abused kids. Abaana baba abused by their caretakers, by their family members, by their fathers, by their mothers, everyone. Eggwanga erikuze oba eggwanga eriri mu kkula lisooka protecting abaana abo abali vulnerable. The vulnerable community ye y'abaana abato kubanga omwana omuto obeera yeetaaga okubeera ng'atekingibwa care of. Naye n'abaana naye bakula with that abuse. Sinakini ne bafuuka ba abusers abasinga because they are broken. Bannalabye olwaleero ku live nkedde ku makya n'ensanga abantu abakulu. Manyife bannayuganda twagala nnyo ebyonoonese. Ne babuuza evidence eriwa. Lwaki temwayogererawo? I think people speak from a point of, I don't know, of not being informed. Abantu boogerera obanga balina limited knowledge. The sense of awareness is limited. That omuntu asobola okujja n'agamba tuwe evidence. The motive of Uncle Ram coming out and speaking about what they went through, yabadde motive ki? Funa sente kubanga yandibadde akikozesa blackmailing ono omusajja. Naye yavuddeyo ng'amanyira bannayuganda ng'engeri gye tuli abayala era wajja kuvaayo aba protecting ono omusajja oba bamudefendinga. Kale ffe ng'abantu mu kooti y'abantu, of course we use emotions. Naye tuwagala okulaba government waliwo agenda okujja agambe buli kintu tekiri political. We are dealing with people who never went to school. Abantu batasoma political education. Abatamanyi nti obuvunaanyizibwa bwa government okuteekawo just system. Buli system webeera volongoto ng'eri mu state of kwagamaya. Nga people they don't have anywhere to go to report these injustices. The corruption in the justice system in Uganda is too much. Nti abaana basalawo okusirika. Ekisooka community teri welcoming. Ffe waffe twakula nga omubeera mutambula muva ku ssomero omusajja wa boda nakuba kabina. It was normal. But it's not. That is sexual harassment. Abantu abamu batya okuvaayo okwogera kubanga akimanyi omukazi gw'alina mu nnyumba yamuwasa nga alina emyaka 16 because it's normal. But it's not. Uncle Ram, nze njagala okwebaza because you've become an advocate of the victims of sexual harassment in Uganda. Twalina neno omwana Nisha, stepfather we yamukabasanya naye twalaba ba stakeholders, ba policy makers nga bavaayo okudda emabega w'omusajja agambibwa okubeera nti yakabasanya omwana atanneetuuka. Yeyo Uganda yaffe.
Era wetugenda okulopa gye tudduka okulopera tukimanyi mbu tewali kisobokerwa kukolebwa kubanga muna ekyo so wakulwana n'abanene mu gavumenti kyova olaba oluusi abamu ku ffe tusirika n'otunuulira omuntu ng'agamba we are protecting our gains. Which gains are you protecting? Are you protecting the children abusers? Are you protecting the corrupt system in Uganda? You're protecting. What have we gained from the 40 years of the injustices in Uganda? Tuchimanyi. Taso agenda mu koti n'owangula musango. Olaba mu koti y'abantu bigana. Kubanga ffe wanene ku social media twagala abantu beeyuza. Senga mbeera nina gwe ngenda okujja nenonjuze muvumevume. Tukuba engalo. Omwami yavaayo n'agamba oba oyagala okufuga abantu abatamiivu. Kyobola gavumenti ya Museveni yaleeta omwenge walagi neguteeka ku nusu 5. Buli omu atamiire ate abatamiivu banategeera batya? No offense to batamiivu banategeera batya ebifa mu nsi yaabwe. Nakera najjawo political education. Tulina omulembe gw'abaana ababayabaya, abaana batali informed, abalina limited thinking. Alowooza nti tulina buli kimu okuyita government tuyite Museveni otuyamba. When the local councils don't work, when we don't have anywhere to put our grievance, the system is volongoto. Si buli muntu agenda afuna eddoboozi nga Uncle Ramley yafuna kubanga yeye building the platform ye n'asalawo gikozesa ayogereko kubanga biruma. A lot of us cannot relate because we cannot even say that we understand because we've not been through that. Naye kino eno kyekizibu, it's a virus erume eggwanga lyaffe obutali bwenkanya. Bana bangi nnyo abali eyo essaawa zena abayita mbinene ebintu, but us as we Ugandans, we are not open-minded to it. We actually protect these people. We defend them in broad daylight. We defend the government. Museveni si agenda n'akozesa Baganda ba Ram. Naye ali accountable lwaki? Kubanga system tetegeerekeka. Mwe stakeholders abali e Uganda muveeyo mwogere. Obusiramu bugamba ekintu watosobola w'olaba ekikyamu kyogereko. Watosobola kwogera kisongeko. The problem to why we have these injustices because you people are hypocrites. Temwagala byogerako mwafuna mu government ya Museveni muganyo givumirira. Muveeyo mwogere. Oluusi tubeera tutadde mundu wansi n'ogamba ebyobufuzi kambiveeko naye n'owulira ebintu but the injustices that we open up our pages to people coming and speaking, and after speaking that's all they can get. Where is the fairness here? Twagala amakooti ganeno gabeere open. Oba omuntu awaayiriza oba nga tawaayiriza nga tulina abajudges abatali corrupt abagenda okubeera open-minded to listen to both sides tusalewo. Amateeka gagamba omuntu ali abeera innocent until proven guilty. Naye ffe tuyingira mu kooti ng'alina ssente ali innocent tabeerangako guilty. Mumpeeyo omusango gwe baali wali oli eyali akutte omwana ne bamutwala ne bamukola ki ne bamugunjula teguliiyo. Aba amannya kasita omuntu ow'erinnya akutuusaako obuzibu tolina bwogerero. It's very sad. Kibi nnyo. Bitiisa binene ebintu nga tebituuka ku Baganda baffe. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yezeseeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomera edduwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba
bw'ati atuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.